Weebazibwe nnyo nkwaniriza gwe wenna ali ku channel ya Blessed Charles BGPevents. Weebale nnyo okugyekuumirako, okusubscribinga, okusharinga n'okuyinvayitinga mikwano gy'okubeera wano. Tuli wano okuweereza era vidiyo eno n'obubaka buno bukunyumire okubeera ng'ofunamu ekyokuyiga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era we bukolera bwongereyo. Tuli wano tuli bategesi b'emikolo, embaga Kwanjula, buli kyonna kye weetaaga. Manya akalango kaffe wakalabako era ne scrolls ziyita. Yongera okutufollowinga. Katonda nga bw'ali omulamu. Amannya gonna ku social media teekamu Blessed Charles BGPevents nga bw'ogalaba wano. In Jesus' name. Shalom. Nkawulidde ako. Tova ku nsonga lwakubanga abantu boogera bubi. Tokiviirako naddala. Kambewo ekyokulabirako mbate mugende. Ensonga ya etteeka ly'obufumbo sirowooza nti mujjukira how far it goes. But for me gibadde myaka 15. Nze natuuka ku Interreligious Council nga etteeka ly'obufumbo lyali shelved nga baalisa mu madaala ne balivaako. Naye nga nze ndaba ebizibu bingi nnyo mu bufumbo bw'abalokole nga siraba bwe tuyinza nakukisootinga out nga terinayinza tutaasa. Abaali mu paalamenti mulembe ogwo nga abakazi bazibu nnyo nnyo. Omulembe gulinze we nabeerera mu kiri nga waliyo abakyala bawolereza ebintu byotosobola gumiikiriza. Mu bulokole tebigumiikirizika nene mu bulamu obwa bulijjo nga bizibu. Ekyokulabirako waliwo omulembe abakazi lwe baali bagugumuse nga bagamba nti bw'omusanga ku street n'omuganza ne mugenda eka n'asula mu kisenge ekiro kimu afuuse mukyalawo. Kati baagala kigende mu mateeka kibeere part of marriage act nti omuntu okumujja ku luguudo n'omukola otya n'omusuza mu kisenge ekyo one night stand afuuse mukyalawo. Ne tulwana n'ekintu naye nga bakipisa maanyi nga tetuna bwe twogerera. Ekyavaamu olukiiko lwatambula mpaka wa president n'agamba, but why do you disturb this marriage thing? You leave it. You want to start the third world war in Uganda? President n'atugoba kuteeka naye ffe ne tulemerako. Kakati Archbishop Luke Rombi yali chairperson wa Interreligious Council n'akwata kifayiro kinene bwe kiti n'akinkwasa mu ngalo nga nti, Joseph, you are a fighter. Here is an assignment. You go fight. Bring us some good results. You got 2009. Fayiro ne tutandika okuginyonyoogera eveeyo. Ne twogera ne Speaker wa Parliament, ne twogera ne baminisita, otukalibanga nti mugikomyewo tugirevisitinge. Mpola. Neeyita mu mulembe gwa Kadaaga, kaakati eri mu mulembe guno. Naye we tumalidde 15 years later, kubanga bw'oba onookola ekintu ekizitowa tokipapira, kiwa obudde. 15 years later, kati biiru yafulumye. Ate bwe twali tutandise okwogera n'ebintu ebirala ne bitandika okuvaayo mpolampola kimu. Kati byonna nsobola obbyogerako. Kye nasooka okuwulira nga kyali kitiisa kye kino. Abantu bano be bayita ba LGBTQI, abasiyazi, nga bo bagamba etteeka lye balinamu interest lye bayita civil marriages ze baagala. Gavumenti etteeka mwegattira abagole lye baagala. Bagamba nabo bannayuganda, kati mubasosolera ki? Naffe twagala okugattibwa mu ngeri eyo, musajja na musajja, mukazi na mukazi. Nagenda okuwulira ng'etteeka lye balwana lye lino lye bayita civil marriages. Nze nenzirayo ne ngamba Archbishop yali chair n'abalala ne bagaba bannange, etteeka lino lye tugattiramu abagole nga ne gavumenti mwegattira. Tugyesibeko etubejjulireko akabajjo ke bayita Christian marriage katuweere wabbali wali. Lino etteeka tetukyasobola kuliwolereza, lirimu abantu bangi abalyagala. Kakati ne tubanga ekyo kye twogerako
ne tubako ekituusiza nagenda okulira ebintu ebirala bibiri nga waliwo kigroup kyatandikira mu Western Region kati district engeri gye bazitematema sikyajjukira naye nga bagamba bwe bati bo tebaagala kubagatta customarily tebagala kubagatta mu customary marriages ezatekebwawo Idi Amin baagala kubagatta mu civil marriages batya nabo baagala lino tebaagala liri lya customary kuba bagamba nti customary kuhinjira kwanjula kati amawanga agatalina ebyo gakole gatya kubanga gyegali agatalina ebyo eriyo amawanga omuwala baba omulezi walaba omuwala gwayagala amulimisa n'amulimisa okutuka lwamulengera n'amukanga n'amufubutula n'amugobanga wano ne gye bakuzaala bwamufubutula ng'amugoba wamukwatira wafuukira mukyala we kati omuwala atayagala kufumbirwa ayiga mbiro adduka inzikulu ogoba naye nga ogoba mbuyaga nakulema kati olunaku lwakulemye totawaana kati aganyi okutuuka lwoli mugoba embiro n'omukola otya nobaako omukwatano kati nkukutte embiro twadduse kuva najja nankumbi kakati nabatulikawo empe nkukutte beegoba emitala egiwera kati abo nabo eyo yempasa yaabwe abo munakola mutya kakati tugenda okumaliza nga waliwo obuzibu okutuuka lwenawulira ekigambo omusajja omu naŋŋamba bw'ati lino etteeka bwe mulivaamu mmwe ba Christians ne tulireka wano nga liri bwe liti tugenda kulissaamu akantu nti civil marriages are going to be potentially polygamous amakulu gaakyo nti tusobola okugatta omuntu asukka ku omu mu bufumbo buno obwa civil olubajjirako eryammwe lino tujja kuliggulawo naŋŋamba bw'ati bwe ndikuwulira ng'okyogedde nga biru tennafuluma ŋŋenda kukisazaamu naye bw'osirika mmaze naye ekintu ekyo emyaka 4 nga nasirika nakyo naye yakiŋŋamba nti lino tugenda kulifuula polygamous omuntu agende wa DC bamugatte n'omukyalo ono ate bamugatte n'ono ate bamugatte n'oli okutuuka waayagala bw'aba ayagala 6 bonna babeera mu mateeka okay kati etteeka lyafulumye biru yafulumye gamba nti biru yafulumye yogera civil marriages are potentially polygamous. Muslim marriages are potentially polygamous. Customary marriages are potentially polygamous. Asatu agasigaddewo amalala ge baataddewo. Christian marriages zokka ze ziri monogamous, ze z'omusajja omu n'omukazi omu. Hindu marriages kati nazo okuva emyaka giringa 24 basalirawo ewaabwe obuhindu gye busibuka nti kati nabo bajja kuwasanga omukazi omu. Edda ennyo etteeka eryo nalyo lyalina polygamy as a way of life. N'Ababahayi kati babakkiriza nabo babalese mu mateeka ga Uganda ag'obufumbo. Ndeese eki batuwadde amateeka 3 agawasa abangi ne batuwa amateeka 3 agawasa omu. Naye gano amateeka 2 amalala agawasa omu mmwe mwenna abali wano n'abali Rubaga mu Kereziya n'abali mu Church of Uganda bali mu lino erimu lyokka lyerikyasigaddewo. Kati okuva kati omuntu yenna ayagala okuwasa omukazi owokubiri ajja kuba takyali mu Katoliki, takyali mu Anglikani, takyali mulokole. Kyekoze kakati ffe bwe tutunulamu ne tugamba nti ekyo kitumala tetuwoza bisingaawo. Okay, kano ko kankateeke mu buteesi lwakubanga keetaagisa. Bulijjo mwagana okukolagana temuteesa naye tutuuse okukuŋŋaanako ng'abalokole kubanga bannaffe abamu baga nti empeta ku ngalo tezeetaagisa ate balina layisensi ezigatta. Kati tunaagattanga tutya?
omwana agattanga ng'alina empeta mulala nga tagala. Tunakolanga tutya? Tutuusa okukuŋŋaana ebibiina bino byonna ebyakola effujjo, twogereko ekigambo kyo, tusalirewo wamu nti ffe ng'abalokole mu bufumbo bwaffe empeta mweri. Tulina okisalawo. Bakirinze mu bufumbo bw'abalokole ffe twagamba dda, twakisaba nti layisensi zive ku bizimbe zibeere mu basumba. Ekyo kati bakituwadde mu tteeka. Naye obuvunaanyizibwa bwe batutaddeko busibya nti embaga y'omuntu bw'emala wiiki nga tonnabagizaayo mu mateeka kugiwandiisa, bakukwata. Kubanga oli bwe bamuwasa ku Saturday, ku Sunday atwalayo empapula, ayagala kutereeza butuuze bwe, agenda mukyala we Bungereza, ate kukusangayo rekodi. Ekyokubiri, ekkanisa y'e Bugoloobi yalina abagole 9 abatali mu rekodi. Sente gavumenti yazifiirwa naye n'abagole tebalina rekodi. Ate nga bo bamanyi bafumbo. We were married in church. Kati gavumenti ewalirizibwa okuzisimba ezo embaga awatali sente, kubanga abaazikuŋŋaanya tebaazibwayo. Zikyali wakati wa Bugoloobi ne Kampala, zikyajja zirijjira zirituuka. Kati ne tugamba naye ffe mutugirewo ekintu ekyo, kuteeka embaga n'obufumbo bwaffe ku bizimbe. Kuba mutuula mu bizimbe byaffe nga mmwe bantu abakulu abazze, ate bwe tutuuka okugatta abagole ne mugatta tetusobola kugattira mu bizimbe nga mutuulamu nga muze okukola fundraising n'okutusaba obululu. Kati abantu bafa ku mbaga, ekizimbe kibagwira ku mbaga. Kati oba si ekyo mukijeewo ekyo. N'ekirala, ffe mu kanisa tunoonyaamu batusabira. Otherwise tusobola okukola embaga ku street, tusobola okukola embaga mu hotel, tusobola okugissa ku nnyanja mu lyato, tusobola n'okugenda ne batugattira mu helicopter. Yes, oba mu lyato mu mmeeri. Naye obuyinza bubeere na pasita. Ekyo ne bakikkiriza nti ekyo kikkiriziddwa. Finally, lwaki mutugamba okukola emikolo 3 mu mbaga emu? Omuwala mulabye, anjagala, nange mwagala, ate ne tukyala waani? Wasenga. Senga ata yeki mu bino ebintu kyeki? Kubanga consent, okukkiriza okufumbirwa n'okuwasa, ya mulenzi na muwala oba mwami na mukyala. Kati ate senga naye afuuse ensonga. Mu Buganda kati yafuuka nsonga. Oyo naggwa mugati ate kakati Kwanjula, tugenda wa taata wa muwala, taata wa mulenzi, ne bagamba bwe bati okwanjula ne bwe muba temwagala kukola mukuleke. Naye consent y'abazadde bombi eteekwa okubaawo. Kati mu tteeka lyaffe baataddemu kye bayita parental consent. Mukawulidde bulungi ako nti abazadde bateekwa okukkiriza okufumbirwa mutabani waabwe. Tomala gajjanga ate nze obanga boyi yanjagala. Nedda, abazadde b'omulenzi bateekwa okugamba oyo ajje mu famire yaffe. Mubadde mulowooza kiri kyokka nti abazadde b'omuwala bateekwa okukkiriza okuwasa muwala waabwe? Nedda, mu bufumbo byombi bikola. Nze nange abazadde bange bateekwa okukkiriza okunfumbirwa. Tomala gatujjira. Finally, kakati okugatta omugole tekukyaliko tteeka nti kasita muba nga mwamala ennaku 21 nga mwalanga nga n'ebirala byonna mwabikola, tekukyaliko tteeka nti muteekwata okuvayo mujje mu kizimbe. Kati olunaku lw'oyanjula, kasita mutandika emikolo ku makya ng'obudde bukyali, weziwerera essaawa 5 nga mugaba emmere oba 6, ku 7 nga mumaze okulya emmere ng'omugole bamujja mu kisenge ng'ayambadde kadaali, bamugattirawo mu kidaala ng'otwalaka. Mulinga abasanyuse. Tetuyinza kukola mikolo 3 mu mukolo gumu. Kubanga nze mpasa omuwala ono, senga ateekwa okubanga amanyi oba tamanyi, kati amanyi, kati ategedde, ave mu bintu senga aleme kubeera nsonga. Bwe wabeerawo ebirabo
ajire mu bazadde banne bamuweerawo ke bamuwa bw'abanga afunye bw'aba tafunye. Ekirala eri abagenda okuwasa mu kastomale nabo babagambye ebirabo tebikyabalwa, ne bw'owaayo ente 10 tezibalwa, bibalibwa nga birabo, tebiriko value, tebiriko price. N'olwekyo no claim. Bano abadde bagamba muwala wange kakati mwagalako ente 10 ate n'amalamu emyezi 6 n'asimbula. Oli najala ng'akutte effumu ne bavubuka banaga nti ninyende ente zange. Tekikyasoboka. In fact kati bride price mu Uganda emenya mateeka ndowooza n'ebintu ebirala. Mulaba nti okwesiba ku kintu mbatwalidde obudde naye mbadde mwetaaga lesoni eno kuba mmwe muli baawano. Okwesiba ku kintu kukiwangula ne mujjamu ebirungi. Challenges ezirimu zireme kulembesa ky'oyagala. Ani ategedde agambe nti amiina. By'oyagala biriko we biraga. By'oyagala Katonda ayagala abikuweremu omukisa. Naye tojja gutwala butwazi. By'oyitamu by'oba obala.